Webale kwekumira Kadama TV. Tukuweereza information nga bweri nga tetwongeddeemu nga tetwegula wabula okuwa ekintu kyennyini ky'olina okumanya. Buli bw'onooba oyagala information kuba abaana bangi mututuukirira nnyo okutubuuza information. Tuyinza obutaddamu buli muntu yenna engeri message gye tulina nnyingi nabagamba tufuna message between 25 ku 305 buli lunaku ze tulina okuddamu. So osobola okufuna time n'ojja wano ku YouTube n'obeera ng'ofuna ebibuuzo ebyo bye mutubuuza. Kuba ebibuuzo bye mubuuza oluusi bitera okubeera nga bifaanagana. Ebibuuzo bye tusinga okufuna akati byakomawo. Okukomawo kwa Bakadaama ne Basekedama oba Bankuba Kyeyo e Uganda. Tubaweereza vidiyo eraze nti no gavumenti yagambye tegenda kusasulira muntu yenna ticket. Minisita yakyogedde ekyeggulo tebasasulira muntu yenna ticket. Ate n'ekirala ennyonyi okugenda okuva gy'enoonya abantu erina kusooka okumala nga erina kumala kujjula. So akati awo ba kondakita ndowooza bagenda ziteekako ne kondakita bayite buyisi ti Kampala. Anyway, nga tuvudde mu ekyo ekyokusaaga tuyina okumanya nti nno okubonaabona kw'Abannayuganda e Buwalabu kugenda kweyongera. Okubonaabona kw'Abannayuganda oba Bakadaama Basekedama kugenda kweyongera lwa nsonga nti Omuwalabu agenda kumanya weakness yaffe. Weakness etya? Agenda kumanya nti Munnayuganda tayambiddwa kusasulirwa tiketi kuddayo. Kitegeeza nti oyina okusigala mu maka gange n'okola. Bw'obeera toyina ssente ezikugulira tiketi kuddayo wammwe, oyina kusigala wange ng'okola ki? Ng'okola. Emisaala gigenda kusalwa. Abadde akuba $89,000 oba $1,000,000 ajja gamba embeera nga bw'ogiraba olaba ne gavumenti yabadde teyasobodde kubasasulira tiketi naye agenda kuba $9,000 oba 8. Kuba embeera ya COVID buli muntu akozesa advantage okubeera nga oppressing omuntu omulala. Ate nga ky'olina okumanya omuntu yenna abonaabona oli okugenda okutandika okubonaabona oba okucunya asooka kumanya weakness yo. Asooka kumanya bunafu bwo. Era wano tukubiriza Bakadaama ne Basekedama buli bw'obeera ne boosi wo weewale nnyo okunyumya ku bintu ebiraga bunafu bwo. Information gy'ofunye wano nga Kadama TV tukunyumiza nti oba gavumenti ya minisita yagambye bw'ati ne bw'ati ne bw'ati tewali kugula tiketi. Tewali kuyambibwa kugenda kubeerawo mugenda kubeera mu classroom. Tobinyumiza Muwarabu. Buli bw'onoobimunyumiza okwo kwennyini kwagenda okuzimbira okubonaabonaako oba okucunya. Tagenda kukwatibwa kisa. Tagenda kukwatibwa kisa nga bw'onooza nti awo kamunyumiza nankwatibwa ekisa. Wabula agenda kugamba okay kaakati ekitegeeza ne bwe nkola bweti ne bweti ne bweti omuntu ono nja kuba mufunziza. Naye okubonaabona kugenda kweyongerayo. Olaba abaana babadde bacunya ng'omuntu akimanyi asobola okuddukira ku ofiisi n'akomawo e Uganda. Abaana babadde bagwa eddalu nagaka neesuula eddalu bajja kunzizaayo e Uganda. Naye akimanyi kati ne bw'oneesuula eddalu tolina w'ogenda. Okubonaabona kwatandise oba babboosi okucunya Bakadaama kutandise. Ngenda kuweereza voice notes ezimu ku ze twakafuna. Mu lunaku nga lumu voice notes ze wakafuna nnaku lumu nnaku 2 okusinziira embeera engeri gy'eriwo. Omuntu yenna oba boosi w'omuntu yenna ategedde nti tewali buyambi bw'ogenda kufuna. Agenda kulaga nti oli ewuwe emmere olya ya bwereere. Agenda kulaga contract yaggwako nze sikweguya. N'okusasulwa abamu tebagenda kusasulwa. Kuba contract yo bw'eba yaggwako mu March, Gwakubiri, Gwakusatu, Gwakuna contract yaggwako dda, Omuwarabu agenda kugamba nti nze munnaye sikyetaaga mukozi ng'akimanyi tolina gy'ogenda. Ng'akimanyi ogenda kusigala owaka obeere ng'olya mmere ye. Agenda kulaga nti oliwo waka akuyamba buyambi n'emmere gy'olya tolina kugirya. Awo otandika okukola omulimu gwa buli kika. Lwa nsonga yajja kulaga nti akuyamba buyambi contract yaggwako ddayo ku ofiisi. Ne ofiisi zennyini abaana baliyo kakati bangi. Abaana batandise n'obbasasuza. Bangaye baba kati waliwo omuwala voice note era mujja giwulya yangaye basasuza
riyali 3 kati osasuza omuntu gw'atwala omuntu gw'omanyi nti takola omuntu gw'omanyi nti alina n'okugula eya tiketi zino bagenda zijjawa kati mutuuse oba tutuuse okubeera nga otandika okugula oba okutumya okwegayirira Uganda ekikaakyo kyesonda etiketi savings zo ozigyeyo ze waliwo savings ogula etiketi ku vidiyo yavuddeko twabalaze nga minisita agamba nti tebagenda kusasulira muntu tiketi ennyonyi ate zigenda kusooka kujjula okuvaayo kamplayingire voice note z'abaana bano engeri gye zitandiseemu n'engeri gye batandiseemu okubabonyaabonya n'abalala be basuulidde ebintu wawweeru n'abalala be basudde ebintu ku street ng'Omuwarabu amwetamiddwa agamba olina okuva wano wuliriza bulungi. Hello, bannange nsaba ku buyambi abapoliisi banfulumizza bweru mbeegayiridde ne baŋŋamba tebalina kye bagenda kunkolera kati ndi wabweru ku street ntambula butambuzi simanyi kyakukola naye nsaba munnyambe kuba njagala komawo waka njagala komawo Uganda naye simanyi kyakukola. Eyo voice note ogiwulidde oyo ali ku street Omuwarabu yategedde talina gy'agenda ajja kukanyuga ku street akimanyi nti ogenda kukomawo tweyongereyo mu maaso. Neyo voice note wadde okubayamba obbagulirawo ekisaawe nejjukira olina okusasula tugende mu maaso. Ku ofiisi baŋŋamba nti okugenda ku ofiisi nina okusasula riyala 3 buli lunaku era wava ofiisi yafundikira ŋŋambye mbw amagezi genkuwa gokola mirimu gyo kyebagamba kyoba okola sisobola kuddamu kuliniwali nga byesitayagala bwe nagambye omukazi anyongezeemu ndaba oba nsobola okuddamu okukolayo omwaka yaŋŋamba enyongeramu $5,000 yampadde emirimu gino wammanga okuli okwoza emmotoka 4 buli lwa 6 okubeera n'abaana okuva ssaawa 1 mpaka ssaawa 4 ez'ekiro nga bagenda okwebaka okulongoosa kubanga ndaba ekyo kyekisinga kuwanikira gavumenti gye tulina kakyukawanako bandivudde ebisaawo omuntu n'akomawo waka abanaye tugenda kufiira mu biyumba batusuubiza abatuuza muli batuuza muli nibo olwala omuntu akuyafa naye mubeere bulungi. Ssebo gye bali ku ssebo baleese bakubuuzaako nti ewaka ebisaawe byaggulwawo kubanga munaye nze sibeera online omunalwalumu ate sobola kufuna kadde kamanyi oba byaggulwawo era waliwo lwe nakulabako ng'ogamba waliwo enteekateeka ezizza Bakadaama nze nina ssente nsobola kale okwegulira tiketi bw'obanga oyinako ky'olabyeko oba ky'owuliddeko nnyambagako kuba munaye siina ayinza kunnyambako. Tusabanga kumwe abali eyo bayinza okutuusa eddoboozi oba eriwulirwa kuwa wonna wonna eriwulirirwa gavumenti kyeba eyamba ye kyejjeko ekyeyambule ekole ebintu 2 oba 3. Ekisooka eggule ekisaawe ave eno ng'akebereddwa n'ebbaluwa ye nga bola akapapula ka yellow fever ne ku kisaawe ajje yeepakire alinnye ensi yonna yonna buli omu gyali gyasinzira na buli ayagala kudda waka yeepakire atuuke eka abalina obusobozi bannaffe abalina busobozi bayiyeyo ensi yaffe bagimanyi gavumenti yaffe bagimanyi bayiye ngeri yebwasente zisindikibwa kuva Uganda zimutuukeko tutuuke Uganda batutuuka e Uganda batuddemu batukebere tulabe ne tuli ki naye ate okutuuka e Uganda asasule wooteeri ya $1 kikuva kane bw'ogamba mu $, kuva mu 5 ennaku 14 teziriiwo ssente teri abaana tebazina Basekedama tebazina ne bannakadaama tebazikola ki tebazina sente ze baweereza zonna ziggwera ku musolo guzitwala okimanyi obuyambi buli e Uganda ffe tuliisa ab'e Uganda buli omwezi oluba okuggwako bweppa nga kabajeti ka ssente konna bakakuba zonna zirina kuggwawo buki buggwi kati bino ekyalwadde kyagwawo nga teri yeetegesa alina ki ssente katusaba batuggulira ekisaawe tugaane na kusasula wadde 10 bakolere kye baagala banagatusuza mu tenti kasatu nabatukomyewo ewaka
tubeere awo buli amalako ennaku 14 n'ekirala kisoboka omuntu bwakeberebwa azze talina n'ebbaluwa evudde eno mu ddwaliro talina n'atuuka Uganda bamukebera nga talina bali basobola bamumutalinga ne bama nti gundi abeera awo ne gundi abeera nenamba y'essimu ye ne bamuba kisobola naye kati gwe kimba tuyamba kuteeka gavumenti ku pulesa kiri ekintu eki kugula kisaawe asobola okwesasulira apakira akole ki ajje Uganda bava abantu okusinga okuba ne yiika 2 mu kyalo mutundako yiika emu omwana mmwe n'akomawo kijja kusoboka kyekyo. Hello, bannange nsaba ku buyambi abapoliisi banfulumizza bweru. Mbeegayiridde ne baŋŋamba tebalina kye bagenda kunkolera kati ndi wabweru ku street ntambula butambuzi simanyi kyakkola. Naye nsaba munnyambe kuba njagala komawo waka, njagala komawo Uganda naye simanyi kyakkola.